Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Mbalamusizzaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Kukeeyo ku mirimu. Nsabira n'abo bonna abatanadda kukoma obulungi. Tukyali ku mulamwa gwaffe ogw'okuwaayo obuyinza mu maaso ga Katonda, ate era nga tugenda mu maaso. Katusabe Kitaffe tukweyanzizza olw'ekigambo, kubanga kye kigenda okutusumulula. Teri mulala agenda kutusumulula okuggyako gwe Yesu. Ate gwe ekigambo kya Katonda ekiwa emirembe n'obulamu. Tukwaniriza Omwoyo Omutukuvu okututwala mu maaso, weewe ekitiibwa. Naffe tunaawe omukisa musimu no bwe tunaakola by'oyagala mu linnya Yesu n'emirembe. Ab'emikwano mwenna mbatumiddeko, abantu b'e Katomukinyolo, n'awalala wenna n'abaweereza bannaffe aba New Eden, n'abantu aba bulijjo mwenna mbatumiddeko n'abakulembeze. Beebaza emirimu emirungi egiwesa Katonda ekitiibwa gye mukola. Nga tukyagenda mu maaso n'enjiri yaffe ey'okuwaayo obuyinza mu maaso ga Katonda, okuwaayo obuyinza bwonna obw'obumu ku bwo, twagala okulaba ku busibe Katonda bw'ateeka ku kkanisa, bw'ateeka ku ggwanga, ku kitundu, mu maka oba ssekinnoomu. Ng'abantu bamaze okwonoona, obusungu buno Katonda bwabuleeta, butera okubaako ebiro n'ebiseera oluusi ebigere Katonda alyoka addiremu abantu. Ekyo njagala owe tugabaneko, tuwabaawo ebiseera ebigere oluusi Katonda alyoka addiremu abantu. Busoma ekitabo ky'Okuva essuula 2 okuva ku nnyolusi okutuuka ku lw'omukaaga. Olaba ebigambo ebiri awo nga Katonda aga nti abantu basinze ebintu by'atayagala nako eggwanga emirembe 4. Ate n'agamba nti naye abantu bwe bagonda addiramu abantu 10,000. Katusomewo kale, mbadde sigenda kusomawo, oba mutemutera kusoma Bayibuli. Kuva 2 onyolusi Katonda n'ayogera ebigambo bino, n'ayogera nti nze Mukama Katonda wo yakuggya mu nsi y'e Misiri mu nnyumba ey'obuddu. Tobanga na bakatonda balala wendi. Teweekolanga kifaananyi ekyoli newankubadde ekifaananyi ky'ekintu kyonna ekiri waggulu newankubadde mu nsi ku ttaka newankubadde ekiri mu mazzi wansi w'ettaka. Tobivuunamiranga ebyo so tobiweerezanga, kubanga nze ndi Mukama Katonda wo, ndi Katonda wa buggya abiwalana ku baana baabwe okutuusa ku mirembe egy'abannakasiro ne bannakana egy'abantu abankyawa olw'omukaaga. Era addiramu abantu 10,000 abanjagala abakwata amateeka gange. Tuyigira ku Isirayiri, Katonda agiwa amateeka kubanga gyali yawuddeko nga gyatambula nayo, naye nga yategeka naffe okutuddiramu okuyita Mukama waffe Yesu atusembeze. Ne wabaawo okwonoona, Katonda awalana emirembe 4 ate n'addiramu abantu 10,000 abamukyukira. Katwagala okulaba ku bantu abamu abaayita mu bbanga eggere Katonda alyoka abasumulule, kituwe naffe ekifaananyi nga bannayuganda n'ensi. Katonda waliwo ebiseera byalina okutuyisaamu nga tubonaabona ate atusumulule. Bwe tusoma ekitabo ky'Okubala essula 12 tugenda kulaba ku mukyalo ono yafuna obusibe bwamala ennaku 7, nga mu nnaku 3 tasobola kusumulwa ne bw'oyagala otya. Kubala 12. Miriyamu ne Alooni boogera obubi ku Musa olw'omukazi omukuusi gwe yali awasizza, kubanga yawasizza omukazi omukuusi. Ne boogera nti mazima Mukama yayogera ne Musa yekka, teyogera naffe. Mukama n'abawulira, era omusajja yali muwombeefu okusinga abantu bana abali mu nsi yonna. Mukama n'ayogera mangu ago ne Musa ne Alooni ne Miriyamu nti mufulume mwensatule mujje mu weema ey'okusinkaniramu. Kaakati bwe ntuuka mbuuseemuko ezimu olw'omwenda, obusungu bwa Mukama ne bubuubuuka ku bo ne yeeviirawo ekire ekiva waggulu ku weema, era Miriyamu n'abaako ebigenge n'omuzira. Alooni n'atunula Miriyamu n'alaba ng'aliko ebigenge. Alooni n'agamba Musa nti, ayi Mukama wange, nkwegayiridde totuteekako kibi, kubanga tukoze obusirusiru, tukoze ekibi. Nkwegayiridde aleme okubanga omufu, omubiri gwe nga gwonoonese ekitundu ng'ava mu lubuto lwa nnyina. Mbuusi era ngenze ku lw'e14. Mukama n'agamba Musa nti, kitawe kansomerwa 15. Miriyamu n'asibira ebweru w'olusiisira ennaku 7. Abantu ne batambula okutuusa Miriyamu yayingizibwa nate. Oluvannyuma abantu ne basitula Kezoosi ne batambula ne basisira mu ddungu ly'e Palani. Bayibuli eyigiriza obusibe ono bwali bulina mumubeerako ennaku 7, wiiki nnamba, ng'amaze okwonoona. Katonda n'amububuukizaako obusungu bwe, nga ne mu nnaku 3 ne bw'akola atya tawona, ne mu nnaku 4 ne bw'akola atya tawona, ne bwe ziba 5 tawona, paka 7 lwe gwamala okuwera.
kichengezaako okuzimba bassebo ne bannyabo Katonda atuusa butuusa biseera n'asaasira naye ng'abantu balina okuyitako mu kubonaabona olw'obusungu bwa Katonda olw'okusobya mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Ngenze mu kitabo ky'Abalamuzi sura ya 6 twongere okumanya Katonda bw'aba tukyalidde ate okutusaasira tusseeyo omwoyo tukyuke tuweeyo obuyinza tukyuke twenenye tukyuke tuwonyezebwe kubanga wabaawo obusungu nini wabaawo n'ebiro Katonda byagala okusaasiriramu okuwonya. Abayisirayiri benjogerako kati era mu kitabo ky'Abalamuzi essula y'omukaaga abaana ba Isirayiri ne bakola ekyali mu maaso ga Mukama ekibi Mukama n'abagabula mu mukono gwa Midiyaani emyaka 7 oyo anaku 7 bano bwe baayonoona Katonda ate n'abagola mu mukono gwa Midiyaani ng'abatadde emyaka 7 baboneebone. Bannayuganda muyinza okwanga mulabamu okubonaabona bwe kuli waliwo ensonga lwaki okwonoona bwe tubaga nti okuyitirira Katonda abateekako embeera oba omuntu anaababonyaabonya abantu abanaababonyaabonya nga naye ayagala mukyuke muweeyo obuyinza mu maaso ge. Olwokubiri mukono gwa Midiyaani ne guwangulanga Isirayiri. Olwa Midiyaani abaana ba Isirayiri ne babeekolera obuyu buli ku nsozi n'empuku n'ebigo. Olwatuuka Isirayiri bwe yamalanga okusiga Abamidiyaani bayambukanga n'Abamaleki n'abaana b'ebuvanjuba ne babambukirako. Basiisira ewaabwe ne bazikiriza ebibala by'ettaka kutuusa lwatuuka e Gaza so tebaaleka kyakulya mu Isirayiri newankubadde endiga newankubadde ente newankubadde endogoyi. Bayibuli eyigiriza nti abantu bano okwonoona kwa Katonda abagabudde emyaka 7 bano abaabalumbanga baabanyagangako buli kantu konna buli kantu baakatwalanga buli kye baakolanga kyabalemereranga. Buli lw'obaako okwonoona ng'oliko obusungu bwa Katonda olina kukakkana bukakkanyi buli kyokola kiteekwa okubanga waliwo abakinyaga waliwo abakibalemesa lwaki wabaawo obusungu awo wakati bwa Katonda ng'ayagala twenenye tuweeyo obuyinza mu maaso ge atusaasire bassebo ne bannyabo. Mukama kye yakola kye kino nno wano olunyiro lw'omusanvu olwatuuka abaana ba Isirayiri bwe baakaabirira Mukama olwa Midiyaani Mukama n'abatumira nnabbi eri abaana ba Isirayiri n'abaga nti bw'atyo bw'ayogera Mukama Katonda wa Isirayiri nabajja mu Misiri ne mbalinnyisa ne mbajja mu nnyumba ey'obuddu ne mbawonya mukono gwa Midiyaani. Katonda abantu bebonoona bwe bamukaabirira bwe basaba emitima gyabwe bwe gikaaba muli nga tuli mu nnaku Katonda abatumira nnabbi naye ebiseera ebisinga tebaagala kuwulira. Abatumirayo omuntu okusinziira mu Bayibuli ebyawandiikibwa obusoma b'Efeso essula ey'okuna okuva mu nnyiriri ezo nga lwamwenda okweyongerayo Katonda agaba ebirabo bino agaba ekirabo ky'abannabbi eky'abatume ababuulizi b'enjiri abasumba n'abasomesa ba Bayibuli nga buli omu alina omulimu gwe nga nnabbi kabeera kamwa ka Katonda akajja okulabula tikino kireke bw'otookireke ojja kugwa mu kino kikole bw'oti ko kaba kamwa ka Katonda oba liso lya Katonda. Buli kirabo kino kirina omugaso gwakyo naye olw'okuba nti abantu tebatera kwagala nnyo bigambo bya bunnabbi tebatera kwagala nnyo bannabbi kuba bannabbi yaakubuulira mazima gokka takyusaamu ti bw'otakyusa ekiddirira kye kino bw'onookyusa ojja kufuna kino. Kyava abatumira nnabbi ababuulira ekyokukola era nnabbi ono gwe yatuma yali Gidyoni. Olw'ekkumi n'olumu malayika wa Mukama n'ajja n'atuula wansi w'omwololo gwali mu Ofula ekya Yowaasi Omuyezaberi. Mutabani wa Gidyoni yali awula eŋŋano mu ssogero agisaba Midiyaani. Gidyoni ono ye yateekateeka eŋŋano y'olutalo olugenda okugyawo okulwanya Katonda gwe yayitamu okuteekateeka gwe yawawo enteekateeka egenda okuteekateeka emmere ey'olutalo ey'okulwana. Kati emmere ey'olutalo ey'omulembe guno kigambo kya Katonda ekitegekeddwa ng'abantu banaasoma bwe banamanyi ekyokola okuyita mu kigambo kya Katonda. Olutalo sitaani lwatutaddeko okuyita mu bantu bannaffe lujja kuba luvaawo kubanga lujja lwa kusobya. Olw'ekkumi malayika wa Mukama n'ajja n'atuula wansi w'omwololo gwali mu Ofula ekya Yowaasi Omuyezaberi. Mutabani wa Gidyoni yali awuula eŋŋano mu ssogero agisaba Midiyaani. Gidyoni ono Katonda yamuteekamu enteekateeka ey'okutegeka emmere egenda okuyamba mu lutalo ng'abo Katonda bampadde ekisa eky'okutegeka ekigambo ekigenda okuyamba mu lutalo luno lwa mwoyo okuggyayo ebintu by'omwoyo ebitutuddemu endagaano ezo tuwonyezebwe. Kati eri yali mmere yennyini. Malayika wa Mukama n'amulabikira n'amugaa nti Mukama ali wamu naawe gwe omusajja ow'omuzira ow'amaanyi omuzira. Gidyoni n'amugaa nti ayi Mukama wange oba Mukama ali wamu naffe ki ekitubeezaako bino byonna? Kiki ebikola bino ebya jjajjaffe by'ekitabo biri ludda wa bye baatubulyako? Mukama teyatujja mu nsi y'e Misiri kaakano Mukama atugabudde mu mukono gwa Midiyaani. Mukama n'amutuma n'ayogera nti genda n'amaanyi go gonna olokole Isirayiri mu mukono gwa Midiyaani si nze nkutumye? Mukama n'amugaa nti ayi Mukama wange Isirayiri nimulokola ku ki? Baganda bange basinga okuba abaavu mu Manaase nange ni muto mu nnyumba ya kitange
Mukama n'avuga ati mazima ndibeera naawe era oli kubaba Midiyaani ng'omuntu omu. Katonda bw'aba analokola omulembe alondayo omuntu omu n'amuwa ekisa ekyokuyimirira n'okuteekateeka banne. Gideoni yali tagenda kukola muntu omu, naye Katonda gwe yali amaze okulonda mu mulembe ogwo nga yagenda okuyimirira okuteekateeka abantu abalala balokole Isirayiri. Katonda omulembe bw'aba anaaguteekateeka ateekawo omuntu gw'ateekamu ekisa n'amafuta n'amaanyi n'okubikkulirwa okujjayo ebigambo ebitaasa abantu, okujjayo enkola etaasa abantu bassebo ne bannyabo. Kyobula ne Nuuwa Katonda yamulonda ng'alina enkola egenda okutaasa abantu, naye abalala bonna baali tebagirina. Kyali kisa kya Katonda. Bw'atyo ne Yokaana Katonda yamulonda ng'alina enkola egenda okulokola abantu ey'okubatiza mu mazzi. Bw'atyo ne Eriya Katonda yamulonda ng'alina enkola ey'okulokola abantu mu budde obwo. Naye obudde obwo ono aba akola wansi wa Mukama waffe Yesu. Yesu Kristo yabeerawo dda na dda. Okubeerawo kwe otambula kwe kwa dda na dda. Tazze wano mu mubiri abantu bamumanyidde. Yabeerawo dda, ono yajjako obuzi kubeerako mu mubiri, tumulabeko mu nsi, atufiiririre, ajjewo enkola y'omusaayi guli ogwali gwetaagisa, ateekewo omusaayi ogutavaawo gw'olubeerera. Mukama yeebazibwe ab'emikwano. Ngenze mu kitabo ekirala eky'Abalamuzi nkulage ku biro Katonda bw'akola ebintu bye. Essula 13. Abaana ba Isirayiri ne beeyongera okukola ekyali mu maaso ga Mukama ekibi. Mukama n'abagabula mu mukono gw'Abafirisuuti emyaka 40. Baali ba myaka 7, bano bo babagabula 40 malamba nga bali mu kubonaabona. Namwe muyinza okugeraageranya kati Uganda engeri gyebonyeemu myaka bigigenda gikunukkiriza, oba gigenda mu 7 oba 5 oba 4. Muyinza okubala abalamu okubalaba Uganda wetandikidde okwonooneka, weeyonoonekedde ddala. Katonda ateekawo ye ebiro bye n'ebiseera n'agamba gino emyaka 40 abantu bagenda kubeera mu kubonaabona nga mwe balina okukyukira okuneenenyeza, balina okukyukira okuwaayo obuyinza. Naye era akozesa ate bantu bannaabwe okubabonyaabonya. Bano baali Bafirisuuti, baali ba Midiyaani. N'agamba kati abo be baba bannyambako okubabonyaabonya basobole okugonda bassebo ne bannyabo. Bwe tunaamanya Bayibuli tujja kutuukira Katonda. Tujja kuva ku kutunuulira abantu nti bagenda kutulokola. Abantu tebalina bulokozi, bajja kuyamba nga Katonda tavuddeyo bassebo ne bannyabo, kubanga tetuwaddeyo buyinza. Haleluya. Kyebangamba na lino lyali ggwanga. Naye ate kati nabbi ono yaliwo, yali Samusooni nga gobawadde enkola egenda okutaasa abantu. Kati Katonda aba n'enkola ye gy'awa omuntu teyejja okutaasa abantu bateeketeeke bwoti ne bwoti. Bwe banakkiriza bataasibwe, bwe banaagaana ngira mbakuba paka lwe banaagonda, oba naagenda ntaasaako abamu abagonze ne mbaggyako ebirwadde ne mbaggyako ebizibu, aba ne basigala n'ebizibu byabwe kutuusa lwe banaŋŋondera bassebo ne bannyabo. Ngenze mu kitabo ekirala kubanga njagala kubannyonnyola mutuuke okuwaayo obuyinza mwenna buli omu gwe tukwatako ng'ategedde enkola ya Katonda nti ateekawo emyaka ate n'atuukira okusaasira. Yeremiya 25:9 gwe ntandikiddeko lugamba bwe luti, laba ndituma nenzirira ebika byonna eby'obukiiko bwa kkono, bw'ayogera Mukama, era nditumira Nebukadduneeza kabaka w'e Babulooni omuddu wange ne mbaleeta okubatabaala ensi eno n'abo abali omwo n'amanga gonna ne mbafuula ebyewunyo okusoozebwanga n'amatongo g'olubeerera. Bayibuli egamba nti Katonda yagamba abaana ba Isirayiri n'amawanga amalala ti ŋŋenda batumira Nebukadduneeza omuddu wange, ssebo omuddu we naye ng'azze kubonyaabonya abantu nakubakuba nakubabba nakubatta bawulire Katonda bagonde. Naye nga Katonda amukozesa ng'omuddu we. Kyevudde ŋŋamba nti omuntu yenna ajoonyesa abantu nga bajeemi Katonda yaba amukozesa, naye nga naye alina obudde bwe. Kati awo olina okumanya nti tudweyo obuyinza eri Katonda, tuve mu bino bye tulimu nti tujja kusobola. Atuma Nebukadduneeza agenda mukubira abantu, agenda kubba abantu, agenda kunyaga abaana b'Abayisirayiri bonna nga mwebali nga nti bano bonna abatampulira genda obankolereko. Bassebo ne banya tuteeka okumanya ebyawandiikibwa. Ngenze ku Lw'ekumi awo olulituuka emyaka 7 bwe girituukira ne ndyoka mbonereza kabaka w'e Babulooni n'eggwanga eryo, bw'ayogera Mukama, olw'obutali butuukirivu bwabwe n'ensi y'Abakaludaaya nigifuula amatongo ennaku zonna. Bayibuli egamba nti bwe yali agamba abaana ba Isirayiri yabawa emyaka 7 alyoka akyukire Nebukadduneeza atuukire kabaka ono amubonereze n'eggwanga eryo. Kyebulinga nti wabaawo emyaka, kansome Danyeri 9 tumulabe emyaka gye n'7 abasajja bano gye baayitamu nga Katonda abawaddeyo okwonoona, abataddeko obusungu bwe n'ekiruyi. Bw'oba tomanyi Bayibuli oyinza okugamba nti ojja kukozesa amagezi go n'amaanyi g'osobole. Era kyetubula abantu baga nti bannaye nga abantu booza people power.
Bob Wine simanyi kitegedde bulungi tumusaamu ekitiibwa si kibi ne bassebo ne bannyabo nga tetuwulidde Katonda kyagamba kukyuka kuwaayo buyinza ebintu tosobola nti osobola okubikyusa wabula Katonda ye asobola okubikyusa. Ngenze mu Daniel 9 mwaka ogw'olubereberye ogwa Dayiro omwana wa Kaswero w'ezzadde ly'Abamedi yali obwakabaka bw'Abakaludaaya mu mwaka ogw'olubereberye mu mirembe gye nze Daniel ebitabo ebintegeeza omuwendo gy'emyaka Yeremiya nnabbi gye yaggyirwako ekigambo kya Mukama okutuukiza Yerusaalemi okuzika gy'emyaka 7. Bano myaka 7 ga Katonda gye bataddeko babeere mu kubonaabona, babeere mu kukaaba amaziga, babeere mu kunyigirizibwa, naye nga Katonda yakitaddewo. Bassebo ne bannyabo nga kyanoonya kubakuba bamale okugonda baabatwala n'ebyabwe byonna ne batuuka e Babuloni ne batandika n'okuyimbira bali ennyimba ne bakola ne bazaalira eyo ne babonaabonera eyo. Bassebo ne bannyabo naye nga Katonda kyanoonya nti obuyinza bwe baali bamaze okuweddiza tebakyawulira naga nti nja kubakuba bajja kubuzza. Kati bassebo ne bannyabo lwaki mbasomera ebigambo bino? Katonda aleeta omuntu omu nga ye Nebukadduneeza nga naye azze kukuba abantu nabbanyigiriza naye nga ate naye bajja mukyukira okusiza ku Bayibuli bwegambye ti bwe giriggwako nenkyukira kabaka w'e Babuloni naye nende olw'omutima gwe n'amalala ge. Kakati kansuka njogera ebigambo bino ku ggwanga Uganda byogere butereevu mutegere sijja kwogera mu ngero. Katonda tutumira President Museveni n'abasajja be haleluya wakuba omusinga ne bamwanguluza bama nti kati agonze kati katumuzzeeyo kabaka ne bamulumba ono ne bamulumba ono ne bamulumba haleluya. Buli kintu nekibabeera nga bamanyi nti kyaffe ffe tulina obuyinza naye nga Katonda yabakosa ti boyo Bob Wine kwatanga enkoko teeka mu kayumba otwala. Abantu nga bamulidde ku kisayi baga nti our man Bob Wine people power nga bo baga nti ajja kuyitawo nga nti twala ka motoka ako muteeke mutwale wuwe. Mubitegedde ebigambo tebanga nti Bob Wine w'ekitiibwa alina okuwaayo obuyinza. President Museveni naye namugamba n'okuwaayo obuyinza bwa Katonda. Kabaka w'ekitiibwa Mutebi n'okuwaayo obuyinza bwa kabaka w'abakabaka Kristo. Owa Lwenzulu naawe yazzeeyo olina okuwaayo obuyinza bwa kabaka w'abakabaka. Owa Busoga owa Bunyolo eyo yonna abali eyo ludda wa yonna mulina okuwaayo obuyinza mu maaso ga Katonda kuba Katonda asooka kukubisa abantu naye nga naawe ajja kukyukira. Kati wosoma ku Nebukadduneeza wano yakuba abantu Katonda naye nga amulindirire. Ne President Museveni sebo kati alina amaanyi buli kimu n'emmundu naye Katonda agamba nti mulinako obudde bwenjo mulumba bw'atawaayo obuyinza. Enjiri y'amazima gye mbabulya bassebo ne bannyabo sibavuma mbasaamu ekitiibwa mbaagala nnyo naye mbabulya kwenenya na kukyuka kuba ye Katonda taliko sayidi. Kaakati asooka n'abateeka mu kisaawe luli Bob Wine yateebeemu abantu bonna nga bakuŋŋaanira ku Bob Wine. Kati ne Museveni ye yateebyemu kati bali mu dro simawukira bulungi abatadde mu kisaawe abapima ku minzaani ye agira mu bwati n'apima bwati kuba nabaga nti ye Katonda akolanga bw'olaba Kapa ne Messi egikwata n'egita naye ng'emanyi wejjo gikwatira eginyweze. Kaakati walisebo omusajja yataaba n'agenda nga abantu bonna ne baga people power luno kadda eggwanga aliwambi bamutwalidde muli munda ng'ali muli banywezeza bunyweza bakwata ku mpale ne basitula baga katutwale wuwo haleluya. Kubanga Katonda ya bonna y'abalimu yagamba nti Bob Wine w'ekitiibwa tompulira oyo w'ekitiibwa tawulira kitiibwa amusinga. Ne President Museveni w'ekitiibwa naye aganye okuwulira w'ekitiibwa amusinga. Kabaka wa Buganda enjiri agiwulira naye aganye okuwaayo obuyinza. Bwe munaaba temuwaayo obuyinza bassebo ne bannyabo mukkirize enjiri nemugandi musajja gwe jangu otubuulira amazima tutereereye. Katonda alina pulaani ye agambye akolera mu myaka bwe giggwako nga kati nga bwe giweddeko noono kamutandike era ngenda kudda n'enjiri ewe ngenda okomerawo egenda kunyuma. Temunaŋŋamba nti ye Katonda akozesa bantu ne bakuba bannaabwe ne banyigiriza bannaabwe ne baluka babalinyirira ne baga nti bamaanyi naye Katonda kati gwezi ogira weewaga nange nzija naawe ojja kukwatamu mpulire. Naffe twalina amaanyi nga tetuwulira oba kunywa myenge ne tunywa ne tuvuma abantu ne tuvuma naga nti nja kukwata ojja kuwaayo obuyinza. Bassebo ne bannyabo temuvaawo nkomawo.